amanya n'eddoboozi nze Farouk wano we tuli ku Firebase. Nabagambye nti nja kuba nnoonyereza abasajja bano aba Firebase. Banjo mwamulabye. Suspect agamba si wa Firebase ate wa Firebase. Twamufunye paka ku mukama waabwe Kabwejumbira tugenda kuba gwe Justice ogenda bugenzi n'otugamba nti twagala omuyimbi wa Firebase bwati. Tuko ebyokwekwasa nti Bobi Wine abaana bano teyabafaako kati twagala tufunire ddala ensonga mu bano abasajja babadde ne Bobi Wine era nga wano we tuli n'omukulu gwe bayita Tony Hawes. Era eddoboozi mwali buliranga nga akasigini kyakabeeramu oluyimba nga Kiwanyi Tony Hawes. Mukajjukirako kati abasinga muyinza okuba temumanyi omusajja ono ali hambo nnyo abeera wansi asirika ebintu n'abiraba. Tugenda kuba tusonjola ensonga nnyingi atubuulire struggle mwali talimu. Okitegeera atubuulire music industry agiraba atya. Ekirala abaana beekwasa Bobi Wine tebamufunamu ye akyali ku Firebase oba ye yakkiriza n'aguma n'agamba omusajja tagaba kambeerewo. Kati ensonga zonna politics, music mu politics, production yali atya abaana bakuba bigundi awo byonna agenda kuba bikola ki kubanga abirinako obukugu. Mbadde mbasaba mbanjulire omukulu ffe tumuyita Jjajja Tony wano ku Firebase. Jjajja Tony ogamba otya? Tulisewo mugamba mutya abalabi bonna abali abatulaba side eyo mbalamusizaako. Amanya gange ng'omwami bayogedde yenze Tony Hawes Bikumbi. Tony Hawes. Yes. Tony Hawes linnya lya wano ku Fire likola ssente oba linnya erya ddala? Erinnya eryo lyampeebwa omu ku bakulu b'ewaffe eyo nampa Hawes. So najja eryo lyo najja era nze Tony Hawes yali musumba mu kyaki eyo gye nakulira ye yalimpa bamuyita musumba Herbert Kiwanuka. Ali mu kyaki eri awo Kawaala. So erinnya lya ddala sirya music biswaga. Then mu music nyongerako Jjajja Tony. Nyongerako ekya Jjajja ng'ekyo kyampeebwa Bobi Wine. Njamuyita Bobi Wine kwera ebiseera yali Bobi Wine the time we yatandika okumpita yatandikiriza Jjajja Tony. Yani likwata bwe lityo. Kakizibu mu music industry okwogera okubeera nga you addressing to me n'otagamba Jjajja Tony. Era nange ngaabi kuba ffe wano ku Fire tumanyi Jjajja Tony. So si wonna wokka ku Fire but all around. Sometimes nina ne mutabani wange ali mu myaka 6 naye manyi okuddayo eka n'agamba mami we nti mami Jjajja Tony akomyewo. So it's not wano wokka nti ku Fire newaka mu areas ezimu otakisuubira n'owulira nga bakuyisa Jjajja Tony. Tony Hawes nsaba abantu babuulire gwani Jjajja Tony omutuufu? Jjajja Tony yasomera mu nursery eri awo Nankulabye baali bagiyita City Nursery we nasomera nursery. From there nagenda nensomerako ku Kampala Primary. Kampala Primary nenvaayo nengenda nensomera Nakasero Primary gye namalira P7. Kuva Nakasero Primary nengenda nayitako ku Eagles Nest. Then nenvaayo nengenda ku Highway College eri awo Makerere. Nasomera level then A-level nensomera awo. From there nengenda ku Kampala Polytechnic. From Kampala Polytechnic I joined music. So ekitegeeze bya music tewagwamu bigwe? Bya music byo nga nsoma mu ssomero. On another side nali nga nsoma ate ne music ngera nkola ne music practically. Kati mbadde njagala kuntemerera oyingira otya Firebase crew era ogiyingira ddi? Nyinza okugamba nti Firebase crew nyinza okuba saagiyingira naye nesanga ndi mu Firebase. Nesanga ndi part of Firebase, nesanga ndi Firebase. Naye saagiyingira nti nali recruited nti navaayo actually abali mu mwatandika
eddoboozi lyange It's situna fine. mwe mwatandika okuŋŋamba nti Firebase nze nasooka kubeera mukwano gwa Eddie Yawe. Ku Dream. Si ku Dream. Before Dream. Nti bwe nali nga mu ssomero nali nakwatagana ne Yawe namusanga mu church. Nali nze playing keyboard mu church. We nalabira Eddie Yawe ng'ajjayo ng'ayimba once in a while ng'ayimba ne tukwatagana ne tutandika okutambula nga tukola obuvulu mu bifo nga Mutukula eyo twabeera nnyoko eyo Mutukula nga waliyo performances ng'abeera ne performances then ne bwe yali ku campus kuba yali akola MDD na somehow mu gundi zaabwe nabo nabayambangako bwe babeeranga ne practicals balina bwe batambula ne bagenda ne baspendinga like weeks kolo ku Yaye baspendinga like 2 weeks Jinja. I was part of them. Okay. Though I wasn't doing that course MDD naye nali part of them. So twakatagana nnyo ne Eddie Yawe mu ngeri eyo na yanga nze mbeerawo omukolera ku sound n'ebivuga and all that stuff n'okuba ennanga and different things. So Eddie Yawe n'atuuka n'afuna scholarship n'atambulako n'agenda e Poland. Bwe yali e Poland twasigala in touch. Okay. Twasigala in touch nange nembeerako ne studio gye twatandikawo ku church nembeerako mu studio netandika okukolerako mu studio eyo ku church. Yawe ng'ali Poland naye ne tusigala in touch n'atuukayo n'abeera ne idea y'okukola studio. So he kept on calling me, inquiring, njagala ku kyuma kino, nafunye ekyuma kino, nafunye nange eno naye wulira amaloboozi gaayo. Nafunye sound module weti naye wulira bwekola, wulira engoma yayo, wulira n'engoma, biki, nemuga eyo ejja tukolera tulina eyo ebiki, things like that. So olunaku ne lutuuka ng'alina okudda. Bwadda n'adda ne equipment. That's how Dream Studio started. Njagala sooka nga tetunagenda eno ku Firebase. Dream Studio. Anyway, kibuuzo ky'ombuuzira mbadde sinnakituukako nti Dream Studio bwetyo bwe yatandika. Kati Dream Studio yatandika nga waliwo this young boy. Of course nali older than him, Bobby Wine. Nga ali mu kusoma nange weyo nali nga nsoma era byonna bye twabikola nga nsoma. But I was a class ahead. Nga nange bwe nkola bwe nzija bwe nebbiririra eka actually nafunako obuzibu ne ba parents nti nebbirira nga nenzija ne tukola music nentolokayo things like that. So ne Bobby naye somehow nga atoloka najja n'akola music naye era nga tebamukkiriza. Najja n'akola music n'atandikaawo. That was before Firebase. Okay. Yeah, kati bwe tutandika ne tubeera nga tukola ffenna. Ne bwe yatandika Firebase nembeera nga nkola production ya nyimba za Firebase. That's how I came to be in Firebase. So nze nalinga main producer nga tukwatagana ne ba producers abalala they would walk in. Waliwo ne Dennis Katoke, that's how nali UK. Mwali Kazibu yajjanga and other producers waliwo gwe bayitanga Cardinal. Then later on, Washington, Padman came in. But in the start, twaliawo bwetujo. Washington naye yabeegattako. Yabeegattako luvannyuma. Ne mutandika okukolera awamu. Okay. Kati olinga alaga nti waliwo nga Firebase etandika. Ani yatandika Firebase? Bebe Kulu agamba ye yatandika Firebase eno gye mweyagaliramu essaawa zino. Kiri kitya? Okusinziira kumanya kwange simanyi nga nti Bebe Kulu yagitandika. I know Bebe Kulu yagiramu. Bebe Kulu yajja okuva Kenya. No Gopa DJs. Nairobi. Era oluyimba lwe nasooka okukolera Bebe Kulu ne Bobby Wine mu Firebase lwali Funtula. Kati Funtula ono gwamukola Bobby Wine, Bebe Kulu. Baali bakwatagana by then baite bakwatagana. Of course tosobola kungamba nti omuntu ajja okukola oluyimba nga tebakwatagana.
kitegeeza baali bakwatagana. Tosobola kuyimba na muntu nga temukwatagana. Yeah, so that's it. Baali bakwatagana ne tukola Funtula. Naye kyembadde njagala okulaga nti before Funtula waliwo ennyimba endala. Nga ki? Kuba waliwo ennyimba Bobby ze yayimba ne Kagoma yaliwo already by then. Newankubadde Kagoma sinze na producing. Yali yamukolera mu studio ndala olw'ensonga waliwo limits. So bw'oba otunuulidde Bobby waliwo kasefuliya something kasefuliya oba nsanafu biki nyinza okuba nga sibijjukira. Waliwo that old album eyo yonna yali before Funtula. Yali byababiri bano oba yali ya Bobby Wine? Byali bya Bobby. Bobby Wine yalina album eyasooka before Funtula. Waliwo ennyimba nga Nakazi. Ennyimba nga Nakazi was before Funtula. Okitegeera, so tosobola kugamba nti ate olwajja later ate lwe lwaleeta gundi okubeera nti Firebase. That's how Bebe Cool came in. Ate Bebe Cool yajja okuva e Nairobi ng'afunyeemu obuzibu ne Chameleone. Okay, tugende. Bw'aba nga yali afunyeemu obuzibu ne Chameleone, oluyimba luno olukusinga lwakolebwa kuba Chameleone. Kati yali azze ye afune support, afune omuntu amukwatirako asobole okubeera ng'alwana ne Chameleone. Kitegeera, so that's how that song came in. Though ebiseera ebyo kyali kiswaza oluyimba olwakabi okugamba nti lukoleddwa Uganda. Kyali kiswaza oluyimba olwakabi okugamba nti lukoleddwa Ogopa olukoleddwa Tony Halls. So ebiseera ebyo naddala nga ye muganda wange Bebe Cool yakipushinga nnyo nti lukoleddwa Ogopa DJ. Era ebiseera ebyo bwe kyavaayo tekyavaayo nti Tony Halls era lukoleddwa mu Dream Studio. Naye ng'oluyimba olwo lwakolebwa nze tekwali mukono gwa Ogopa DJs yadde n'omulundi n'ogumu yadde n'okuwuliriza mu sound nti Ogopa yawuliriza mu sound. It never happened. Oluyimba lwa Funtula gwe yalukola Bebe Cool from scratch n'alugatta n'aluwa aba Ogopa nti bwe baalukola. Sijja kwatakinga Bebe Cool nti no, we are not attacking. Twagala kujjayo mazima ekituufu ekyaliwo. No, some rumors around, so the rumors tuzireke naye nga kikyaliwo bwe kityo, but I'm telling you nze nalukola from scratch. Signatures by then zali by then twali tetunatandika signatures ezo okusinga twazitandika ku mulembe gwa Washington. Natandika okubeera nga nteekamu Tony Halls. Biseera ebyo twafunangako aba artists abamu baali bakivumirira ng'agamba nze nsasudde oluyimba ate oteekamu erinnya lyo. So baali tebaki-encouraginga nnyo paka lwe twakiyisaawo mu some big artists kati bano abalala ne batandika okivaako. But before kyalina n'ezo challenge. Kati ekintutte ku byani yatandika Firebase nsonga bweti. Bebe Cool namuinterviewingako n'angamba nti yagenda emukono n'apiikingani Jajja Butcher. Jajja Butcher ne bamuleeta ekamooca. Bebe Cool ava e Nairobi. Bebe Cool n'atandika Firebase ne Butcher ne bali kuleetinga Bobby Wine. Ate gongamba nti si bwe kyali ate go waliwo. Kati ani awo because yagamba yaleta Butcher mani yamujja mukono n'amuleeta ekamooca ne batandika ki batandika ekintu. Bobby Wine n'alaba ekintu ng'ekikwatakwata n'abagamba nti jangu muto wange jangu tukikube. Kakati Butcher ayingira atya? Kakati sijja kuwakanya bibye kuwakanya oli naye kiri eri mwawuliriza ofuna amazima. Okay. Era ojjemu kyolaba gwe naawe kyolaba ogatagata stories ti omuntu bagamba nti ono omuntu twamusanze ne kino oba twamusanze ne kino kakiri eri ggwe okupikinga n'olaba n'omanya ekituufu. Okay. So Butcher ayingira atya Firebase? Butcher yakusangawo? Butcher ayingira atya Firebase? Butcher era yakwatagana na Bobby. Actually nze nasooka okulabako Butcher ku kivulu kya Benson and Edges. Simanyi oba kimanyi naye kyali Lugogo.
Okay. That was my first time okulaba Butcherman ng'akuba bibye era yali akuba ebyo music we. By that time yali tannayingira Firebase. Naye era as time went on kuba Firebase yatandikiramu abantu babiri. That was Bobby Wine and Parrot. Master Parrot. Yeah? Yes. Kati sijja kubulira nti ate Toolman yegattako atya ate ani ono Nana oyo yajja luvannyuma nnyo. Nana bato. Nana yajja luvannyuma nnyo, Phantom bato. Naye njogera ku Black Boy Kunjani. Ku Toolman. Ku Parrot. Naye nga Parrot ne Bobby be batandika. Ate Weatherman. Ne Weatherman naye yajja mu luvannyuma. Abo bonna bajja luvannyuma awaawo. Bajja lumu awaawo nga kikuttaawo. Butcher mumusanga ku show wamulaba no namulaba just nga any other person ali mu audience nga nange sinayingira music biri awo naye nendaba Butcherman. That was my first time. Then okuddamu mulaba nga kwataganye ne Bobby ngazze namwe ne mumwaniriza. Of course sijja gamba nti nze nga nze kuba nze I had less work to play mu Firebase. Naddala when it comes to performances we batambudde ne bagenda ku shows ne bakola biki naye nga mbeera weewaka nti when they come back they find me around kuba nakolanga music nga sikolera ate bo bokka nga nkola ne ba artist abalala so era webatyo ne Butcherman naye n'agenda on board. So kitegeeza nti Butcherman wasooka mulaba na Bobby Wine not Bebe Cool. Actually I saw Butcherman before Bebe Cool. Then Bebe Cool came in later. Bebe Cool nkubulidde we yayingirirawo. Yeah, but waliwo ennyimba endala. Waliwo nga ennyimba nga atannakimanya osana okimanya nti Firebase ezze. I don't have the list of the members abali mu olwo oluyimba naye Bebe teyalimu and that song was before. Was before Funtula, which means Firebase yalimu existence. Yalimu existence. So it's up to you okunoonyereza n'oluyimba gye luli. Mwali Toolman bani ba Black Boy and all that. Ensonga ezo ali eyo oluddewo nozivaako ali eyo osobola ozzekola ki ozzetegeerera. Omusajja agamba nze yatandika Firebase ono kaasangwawo agamba nti no twali twakubadda nga n'ebigambo tubiyimba oluyimba lwaliwo before. Njagala kusooka kutegeera project ki ze wakolera abakulu bano Bobby Wine Bebe Cool mulinayo ku album gye mwakolanga yo special album ya Bobby Wine Bebe Cool nga fe abamu tetuzimanyi abakajja. Sijjukira nnyo collabo ndala eyakolebwa bombi abo wabula buli omu yalinanga album ye buli omu yakolanga music we. Yeah. Buli omu yakolanga ebibye n'akola ne collabos n'akola n'abalala Bebe Cool n'akola Kawonono omuwala Katatumba. Bwebityo so tewali sijjukirawo nnyo collabo endala. Jajja Tony gwenge yaliwo abasajja bano kyekyasinga obbaawula because omusajja afuutuka e Nairobi agamba jangu tukube sajja ne bakwata collabo neekola bulungi nnyo ne bataayiza omusajja we Seguku. Kakati buzibu ki obwaliwo? Tewaliwo byabufuzi, tewaliwo ki gwe wali okola nabo mu studio, buzibu ki obwaliwo ku basajja bano okwawukana okutuuka paka sawazi? N'omukazi nga n'ayawukana nebba sirowooza nti ekintu ekiba kibaddewo essaawa eyo kyekiba kibaawudde wabula wabeerawo akantu akasparkinga ne kagatta n'ebirala byonna. Okitegeera ne kagatta n'ebirala byonna omuntu n'atabuka n'anyiiga n'awulira ddala nga tasobola kukola ki kubeera na muntu. Abamu bagamba mbu omu mbu baali batuuse ku level nga buli omu alaba nti munene kati ng'omu tayagala fuuka ndadoogo wa munne mu gurupu. Ekintu ekyo kyali kituufu enkokola ne zitandika okuvaawo nti oyagala mbeera ndadoogo wo nange oyagala mbeere wansi wo. Omanyi lwaki nkugambye nti it's a number of things.
saagadde nkugattire bingi saagadde nkugattire naye ate era at the same time oyinza okugamba nti ate era balina ekibagatta nga bo so okugamba nti fully bayawukana oba bakola ki wayinza okubeerawo ekibagatta somewhere kati kisinzira n'omuntu walabira ti bano bayawukana because I remember one time Bebe we yalina waliwo kind of competition waliwo awards somewhere naye Bobby yasobola okucampaigningiako Bebe n'agamba omwana waffe mukole ki kati awo oba ogamba nti kyakikoze mweri layini y'okwawukana oba muyaki muyase Luganda Bebe Munnayuganda Bebe musician nti era Bebe singa abeera eri n'agamba bannange muwagire Bannayuganda era nga omuntu omukulu ne gundi abeera ne Bobby abeera amutadde mubali kuba naye Munnayuganda omuyimbi Omunnayuganda yali beef yaddala teyali yaddala kizibu nokuuma beef for that long nga kiri ekintu kiri artificial era at a certain level era mulabika kamera ebakwata neeraga nti bano bali kawaanyi era kyandibadde kibeera out naye for all this time it's over 10 years byali byaddala so nze sirabawo any drama sirabawo drama sirabawo nti baali bagezaako kukola kabadi Jjajja Tony njaba abantu bayitire mu projects kubanze projects ezimu nzimanyi badde nsaba bayitire mu project z'okoze n'omusajja oyo Bobi Wine tugende ku buzibu bw'ofunye mu Bobi Wine ng'okola naye ebbanga eryo lyonna nyinza obutasobola kumentioninga projects zonna naye nga bwe tulina interview eno era olabye nti ndeeta mentioninga project era wejjidde mu story so nyinza obutakolera list nti ate nakola luno nenkola puntu bamenye osobola bawayo nga 5 nenkola biki kuba abantu bayinza ogamba Jjajja Tony oyo mpozi yakuba luyimba ki Tony Hozi kati wobagamba nti kiwanyi sigo yagikuba kiwanyi waliwo nyimba ezimu nga twazikolanga ne ba producers abalala nenzi nawulyanga musigini kyazo kiwanyi waliwo kiwanyi nalukola ne Pade mulimu ennyimba nga Ghetto luli featuring Nubian Lee Ghetto mulimu ennyimba nga Kumira obuvubuka abo lwe bakola ne Tigan ne Nubian ennyimba nyingi Nakazi mulimu ennyimba nyingi Nakazi Kagoma Sigwe yakakola Kagoma Sigwe nakakola Oleete Sunda olwa bakola ne Zigidi Sunda uwo ate luno lwe featuring mu Juliana olwo nalukola naye nakola ne Rocky yani ate Rocky naye yali producer era mu Dream naye sawa zinali US so Kiwanyi Sunda ennyimba nyingi nti oluusi gwalina nozinzijukiza oba kitegeera nyingi ebbanga lyetukoledde ddene wakomaddi omukolera kuba ntuwulira kati Danny Magic ogambye otya Danny Magic coronavirus biki wakomaddi okukolera Bobi Wine nezo zenyini ennyimba kubanga bwezikolera wano era nziwuliramu ne contributingako especially ku sound so tojja kugamba nti nakomaddi nti tuyinza n'okubanga era tulinayo ne project era endala nabiki tusigala tutambulira wamu nga bwe nagambye nti tukola nga team tukola nga team wano ne wali ne coronavirus yenyini era I was part of the production kubeera twalimu kati kyetugendako buzibu ki bwewasinga okufuna oba bwosinza okufuna ng'okola n'omukulu Bobi Wine as in music fe tuli ku music tetuli mu byabufuzi simanyi ki of course era n'ebyobufuzi bijjamu nti wekijja nga bwekyadda mu politics wesanga nga abantu abamu batyawo okujja wano
ate nga we waka wenkolera. I don't want to work from anywhere else. So abantu abamu ba artists abamu batya okujja wano kuba balaba wali political actually somehow nankwadde tulwana tutya naye wali a bit political nti omuntu ye automatically alaba nga wali political agamba bwe nabeera awo mba ndi awo ne batya gas najja mba ndi awo ne bajja nga baze kukimawo ne babaze kwatawo otegera. So abantu abamu bakitya bwe batyo okubeera nga bakira. So osanga nga ofunyemu challenge y'aba clients abamu nti tebasobodde kujjawo olwekyo. Ate kati nga nze nina background ya church nti nina nnyo abantu abava mu church abandi agadde okukola gospel and all that. So waliwo challenge ya bo okujja wano. Lwaki ate abakyaki batyawo ki wano? Babeera bandyagadde nnyo obuteeteeka nnyo mu kamera za politics oba oliawo ne background entono ya firebase gye bayinza okuba nga bamanyiiko. I think that those would be the challenges, the main challenges. Okay. Tofunangako simu because mu abakola ennyimba musajja za politics zonna kati ongamba bakola ghetto message yali nkambwe zi Jennifer simanyi tugambire ku Jennifer walimu oba Jennifer project yali ya Pademan kuba kati omusajja yakyusa nkuba n'agikyusa n'agite ennyimba n'azikola ati n'aziteeka mu politics. Tofunangako kasimu kagamba nti why bakolera omusajja ennyimba za politics bino bye batiisatiisa gundi ba producer. Sijja kugamba nti nali nfunye ku simu sifunangako ku simu entiisa over that. Yeah. Okay. Yeah, okuleka okusanga omuntu gosanze nagamba naye mmwe biki things like that. Naye nga sifunanga simu officially nti enkanga ku ennyimba eziri political. Yeah. So olyoke n'okuproducing omusajja ono wali however much yali mu byabufuzi we tolina ttabu nakyo tekirina kyekikosa. Olaba n'omuzadde ng'alina oba omwana we n'agenda mu direction gy'atayagala tamuzaalukuka. Okay. You understand? So I've been working with Bobby Wine simulabidde awo kati mbulwakuba agenze political omwegobeko. No, this is music ebeera ne different message. Nze kati ebya message tebijja kunkwatako nnyo bwe mba nga saagadde naye nga nkola music nengata music. Okay. Yeah. So ebya politics tebikugira awo enkubuuliza nenkubuuza nti are you part of the struggle over gwoli producer? Kati oba singa ombuuziza nti ndi Munnayuganda Jajja Tony okizeemu indirect bakitegedde oba simanyi naye nga zinange kiŋŋamba wandimbuuliza ddala oli Munnayuganda. Jajja ekitegeeza oli mu kintu naye ndi Munnayuganda kyoba omanya nti ebinyiga ensi mbiraba era n'ebikoleddwa mu nsi mbiraba naye ndi Munnayuganda. Ndi omu nja kugamba nti ndowooza ndi omu ku banyigirizibwa. Kati gwe wekka gwe naakafuna ku firebase wano ali direct agamba nti nze ndi part of the struggle. Era si bwe kugambye naye nkugambye njagala kubeera bulungi ate ndi muki ate ndi Munnayuganda. Jajja quote me right. Quote me right. Yeah. Jajja lwaki genda na maaso okubeera mu struggle si kibi because nduubira kuba bulungi then I mean oba n'abaana bange oba n'abaninaanye ne Uganda. So okubeera nti ndi mu struggle sawa lwaki nkyegaana. I'm struggling to be well. Byonna n'aba neetolodde n'ensi yange. Omusajja ono mwenga mwaba abadde naye mumulabye ng'akula mwana muto biki bwe yakeera ku makya n'abagamba mumanyi twebeereremu ekintu mudde mabega wange ekintu tusobola okukikwasaganya temwafunamu okutya nga mmwe ababeera naye. Bobby Wine gwetegeeza. Kitegeera ekintu kino nyinza okugamba nti nga nze omusajja alina church background
nsobola okugamba nti kiri divine, nti kirimu obwakatonda. Why? Waliwo okulonda okwaliwo general elections ezaaliwo before okuddamu okulonda ekyaddondo. Nyinza okugamba nti during that time Bobby nga Bobby teyaliiko na kifo kyonna kyaluubirirwa kwesimbako. Okay. Talina na kifo kye yali aluubirira kwesimbako during that time. Nti yes yali anyigirizibwanga Munnayuganda ng'era alaba n'ebigenda mu maaso, naye yali tayagala kwesimba ku kifo kyonna. Kuba nzijukira bulungi waalingayo amaloboozi by then nga gamugamba yeesimbe ku bwammeeya bwe kibuga Kampala. Okay. Naye ng'agamba sisobola, naye nga tukubiriza tulonde naye nga ye takitunuulidde. Kati gye kiva after nga n'okwo okulonda kuwedde, gye simanyi gye kyava ate n'akipiikinga, naffe twalina okukipiikinga ne tumuwagira. Kuba kyasazeewo kyawulira ate awulira akisobola, so mu ngeri eyo nga we had to follow